njala owulirize bulungi nnyo tubagamba ebigambo ne mulowooza tulimba ejjo nakugambye Nammeere riskinga okuvaayo kuyimirira mu maaso ga Anita Among amuwe shield kubigenda mu maaso kubanga General MK yo already yamaze dda okulaga nti ye kyagenda okuyimirirako ku bannayuganda kyakulwanisa nguzi omuntu gw'alina okutandikirako ye Anita Among oyinza okugamba bijjirawa na abduction ekintu kino ekya Anita Among babadde balina okukikola nga tewaliwo muntu yenna akireekaaniramu kyova olaba General MK yavuddeyo n'amuwooninga n'amugamba bino wandibadde obijjamu omumwa si lwakuba nti nno muzeeyi oba gwoyinza ogamba President Museveni oba President akubira amasimu I don't care how many times muzeeyi calls you naye si buli kintu nti oteekeddwa okukirippira kitegeeza ekintu kye bakutteko kyamakulu nnyo ekyokusuuza Anita Among ekifo ekyo olw'obulyake omuntu yenna akiyimiriramu ne woba weetaagisa ki Nammeere si ye muntu gw'osobola okuyita mu meeting n'omugamba Nammeere kino kyesonyiwe kiveeko si ye muntu omwangu kati enjoga ekininza okwanguwa kwe kusooka okumuggyawo osooka omala okuyisaawo ebibyo yalyoka akomewo oba si ekyo abduction eno egendereddwamu kumukkakkanyaamu amaanyi nago gabadde mangi ebyaddala Nammeere amaanyi gabadde mangi Nammeere ebigambo bye yagamba Kabanda directly yali abigamba Muhoozi naye nga birengezaamu Nammeere alina amaanyi kuba Nammeere simu agikubira president nga waayagala Nammeere okulaba President Museveni teyeetaaga appointment oba saa musanvu gwa kiro oba saa mmeka taata we yamukolera erinnya naye General MK yamugambye n'amugamba munnange nze sifa ku mirundi emeka muzeeyi jakubira simu si buli kintu nti okyeyingizaamu akimugambye leero kayina ne katweet awo kakoze n'agamba stock empya might be impounded by URA simanyi oba URA impoundinze stock empya oba whatever naye nze kyendowooza nti bagendereramu kumusirisa goloza lwaki speaker ku mikwano gy'abadde alina mu parliament omwo nga speaker bayambye nakigoloza lwaki teri yadde avaayo kumutaasa bo bakimanya basinga ku bo bafunye amasimu naye kennyini speaker ng'omuntu bamugambye taddamu kumala gakuba simu ziri tracked mbadde nyina gundi emu gyensoma nga waliwo abamu babadde akubira amasimu ng'abagaana okugenda mu kabaga kebategekedde Jacob Maxons oboth agenda okudda ku bwa speaker ng'alina abamu baagaana wabula nga amasimu ge bagatrackinga mbwera babadde amala okukubiranga nabo babakubira ne babagamba tukitegedde nti okoze kino na kino naye weegendeze actually ne Honorable Kabanda atweetinzeko n'agamba mu mugambe tukimanyi nti agenda akubira abantu amasimu tugafuna ng'abagaana okugenda kabaga ketwategekedde Jacob oboth bamutegekedde akabaga akamuyuzayoza ku bwa speaker can you imagine kati omuntu abadde ogu mu Uganda yonna abadde ayimiridde n'Anita in broad daylight ate ng'ali aggressive nga ne Muhoozi amuvumiramu abadde Nammeere ndowooza bamututte basooke bamuwigirizemu ku Lunyankole katono nnyo agenda okuvaayo ng'ategedde nti eggwanga lino liina abantu abalifuga n'abateekateeka okulifuga it's what I think ekinneewuunyisiza kye kino Nammeere alina omwami we gwe bayita Papito mulabye ng'ayogera man okubeera bba wa MP tekikufuula PR w'ettaano oyinza okuba nga eby'omu kisenge byonna bedroom buli ogisobola naye Gaya ayogedde ebintu mwana ng'ayongera kunnyika mukazi we nze saagala NRM nze sikola bikyokka mukyala we wa NRM nze saagala bibiina bya bufuzi kyokka mukyala we wa NRM ali mu bya bufuzi oshegera kati ayina ebigambo byayogedde omuvubuka ne ngamba really kibala afulufiga abavuma mwana kati omuntu ali ku level ngeya Nammeere administrator mulamba okubeera nga bbaawe okay ayinza okunyuma nga asirise oba kale oba akyogeza busungu omanyi kibeera kikulu kiki oyogera ng'onyiize mukyala wo bamu abductinze naye oyogera ki mumugende munoonye omusajja ng'ayogera gwe bayita Papito really empeddemu amaanyi ne ngamba akwagala oli bbaawe bedroom buli obisobola oli taata w'abaana naye toli PR we oyo kya kimazeemu amaanyi naye Nammeere is my friend musaasira naye nkimanyi bamukuttemu kumuteeka ku Holland kumukkakanya kuba Nammeere ndowooza si ye muntu gw'okubira akasimu n'omubulira ekintu n'akitegeera ayinza n'okujja n'abyogera nze mpulira nnyo ng'alina ebintu bimu byayogera naye nga biri crucial simanyi natutte Nalubowe wa muzeeyi simanya ne tukola biki simanyi Kabanda n'akola ng'ebintu byayogera byamulako ng'alayika mwangu nnyo wakwogera kintu nga oba oli awo kirise
kiri secretive oba kiri nga kiri nga asobola mwangu wakwogera secret ekyama kati baleka basazeewo bamulye babimugambe nga bya kibuli ategere nti ekintu kye baliko kya kulwanisa nguzi Uganda muhozi yaliko yafuga ate yaddako bane twegendereze essaawa eno ja kuva eri weesimbe mu muntu naye ng'omuntu gw'oyagala okwesimbamu ayina amuli emabega eyakamala okufiirwa ssente empitirivu kikozewo binnameera abadde ayina omuntu gwali mu kunvumira waliwo ekikazi kyabadde ali mu kuvuma bati kyembadde njagala asigale ng'avuma nameere banna abakutte nameere mumuddiza essimu mukale mumukwate naye mumuwe essimu waliwo gwabadde ali mu kuvuma awo bwe nga njagala ayongeremu nameere bandikutte n'essimu yo bandegikulekedde n'ogenda ku drone ng'oli ku live mu drone ng'oli live sindika request tukuwe wano osooka olwo omuntu gwabadde otukwatiddeko nga gw'omusobola wekka ffe twamukulekera naye abadroni muli babi nameere mumuwe essimu ye mumuwe essimu ye binywe naye njagala era stiru wadde nga atwagala nameere bamute naye era mbadde njagala mpisewo n'obubaka buno si mu bubi era awo nalebo nameere bw'ovaayo tonyiiga naye omwami walekerawo okukola interviews si mwogezi mulungi Papito lekera okukola interviews toli mwogezi mulungi kuba wazze n'oyogera ebintu banenga bya kisiru Papito wazze n'oyogera ebintu nga bya kisiru wabuze katogambe nzikakuba katwale tugenda kulya mmere yange ewola statement z'abadde okola banenga za kibofu nnyo Papito gamba wanji Papito gamba wanji wesonyiwe interview zireke okwogera si kwa buli muntu ate nno Papito asindise request sijja kuwagenda ononye gy'oyombera Papito ebigambo byayogedde tebina bwe biyambira gwe bakutte manya nze siri munnabyabufuzi manya nze sirina kibiina kyempagira ani akubuuliza kyowagira vaayo nnyonnyole bunnyonnyozi bannange abantu batusanze wano batukutte simanyi kigenda maaso omukyala wange bamututte naye mukyala wange oba alina omusango mutubulye omusango yakoze oba siki mutubulye poliisi emututte tujje oba siki mumuproducing eri kooti muzze mumukutte tewali waranti yonna abasajja batuguddeko emmotoka eri animact terina license is a statement abantu ze babadde bakusuubiramu sinti ate enjala ebadde etuluma tugenda kulya waliwo oli ice cream gwensinga okulya Papito embeera yamususeeko nayogera ebintu ebitakwatagana embeera yamususeeko nayogera ebintu ebitakwatagana naye Papito va mumawulire kati ebyo byewayogeddeko bimala byewayogeddeko bimala ebisigadde gyange obiŋŋambe nze nja bikwogerera byewayogeddeko Papito bimala nesimanyi lwaki bakuyita Papito
boss lwaki bakwita papito kambe ku papito namera hizo kujja tena anyiga bunyizi mwene namere naye anyiga mangu honorable namere anyiga mangu naye namera ina amaanyi omuntu akuba fulungu empi nasigala nga ina omuntu akuba fulungu empi namubba emigere Jackie Chan nasigala Kampala nga ina taba mutono oyo muntu aba muntu nga ayimiridde nze nayomba ne namere ku live nanonye namba ye ku speed million nga namwetondedde dda bannange tumanye level zaffe kati olawo yo kasiri ensolo muvuma ne simwetondera ne musanga ne mukubo ne mwongera naye bw'omanyanga nti okoze ensobi dduka misinde weetonde kati true leader wandibadde kati oli mu video ngeezo nga weetondera jeno kuba ekijja si muntu bajja kwokya akaveera mu mugongo ndowooza bw'owulira basement olowooza ya Amazon bapaakinga bitereke omusajja ajja kusiba ejjinja lya minzaani ku binege bisooke birengejje bati true leader bajja kukwata ebinege byo bati babisibeko akaguwa k'engatto wansi basibeko ejjinja lya minzaani so bisooke birengejje bati ojja kuwulira wandibadde oli mu vidiyo ngeezo nga weetondera jeno nze mmaze okwetondererako naye wandibadde otandikiraawo nkubuulira my brother kuba ekijja si muntu bannaye honorable mumusonyiwe yakalayira tanaba nakufugako yadde ekisanja ebintu bya Anita Amongo oba awangudde oba tawangudde nze tebinkwatako bannange. Anita Amongo okuva lwe yajja ku TikTok n'akola video emu n'atadda namuggyako amaanyi. Obeera otya TikTok akola introduction n'obula. Anita yakola video nti nzize ku TikTok munkwate bulungi tetukuvumangako naye wakola video emu tewadde. Lwaki wadduka? Wajira wa TikTok sini yangu. Hey. Ati ku TikTok josanga kadama wabula professor. Ku TikTok josanga kadama nga wabula professor. Amugamba n'ebintu embyoyogera tobitegeera. Kuba kati olaba. Wano bakadama asobola okuteeka n'atandika okuwabula bulungi nnyo nga ate mukambwe. TikTok abantu abaliko bonna banyiivu. Munsi muno tali muntu mukambwe nga kadama ng'amaze ebbanga nga talina wifi. Lwe bamuwadde wifi yabeera mukambwe. Allah akbar. Munsi muno tewali muntu mukambwe nga kadama ng'amaze ebbanga nga bamuggyako wifi. Lwe bagimuddiza bulaza aba mulala nnyo. Osooka
basoka message soka neziyiika ti n'azitunuulira bati naye ng'obusungu bumuluma ng'abavubuka bamusindikira dde emikira ne bagidiriitinga kati alaba ali deleted n'agamba laba byonna byensubiddwa lwa wifi bw'ava yajja ayomba n'abantu ku TikTok n'omubuuza owaayi nze sinnakusindikira ku bintu onfa ki nange omwana agambye mwana mwatuwadde vibe tukomawo ne season edala mala oteekako kadaama wano banamwe waliwo company bagiyita Pearl Skies Tours and Travel engenda kuba ku ssente mutapinge screen ngenda ba ku ssente ngenda gabayo $200 waliwo company bagiyita Pearl Sky Tours and Travel eri Dubai awo ne company eyo ekolera bulungi abantu ekola bulungi visa zaayo company eyo ekola bulungi ddala so omuntu ali mu Dubai manyi mu Dubai abantu abasinga bayala nga tebannakubba busente bwo bwa visa sooka ofune company entuufu Dubai awo abantu abasinga abakola mu visa bayaaye waliwo ne bemmanyi office baziggala kati bakolera waka sente agamba ateeka ku mobile money mbabuulira ate Dubai tukoleranga towanga omuntu sente talina office mantu ogera ebintu ne mulowooza batulina obeezi ntalo n'abantu
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.